Wolokoso mu weekend. Chenda musanva kasiri sasa tufema mwafa radio simbe mpologoma enunjede metukubuzako gwa chaji tumbude mpozate nembuza ku flower sample gambotia ntege big money kansala migado gambotia Bank of Uganda gambotia salongo siraji ateme ya tubimpozi wali mukono gambotia ne ponsu bugabusiro nothi nawe nkubuzako eketa itu gambotia promoter Juma mpozate no muyimbi Don Keys atempozi ne Shafil UG mwenamba agalanyo kale bwati omwami kakalamu nabera mpozi ngate ayingidewo and I need some people to welcome Mr. KAKALAAMU to be here on the platform. Hello? The song is so cool, Uncle KAKALAAMU. Nango kubasanga banywanyi. Ella Zadi. Eladde ba baby. Letuwe baby. Mwaka kadde katwala ganya. Mukuru ayagala nnyo musoso wazo muwana ko. Oh, makalinga sombose y'ennyama. Gani. Olikugonda mumusamba kasirisa satu pema mwefe bweli simba empologoma enunje yedembe bagala pa watuuliriza tunya kuchera mobira kasirise musako ne baserugana tunya ku www.simba.ug twangere kubuuzako sakono kwaniriza kamachago nako olwalero ensonga zo zikyali mpitirivu okuzama akadeke kaze okubatenga katusalako mu mbeera bweki akubuuzako no kwanirizako nate nze KAKALAAMU the answer pita answer wo mulembe guno. Otyo ndowooza naye kantandikire wano nyawano katukwatewo okuva lockdown yano we yatandika kale no munywanyi emeza ya Wolokoso ebaddenga ejjategwesanga misango eri abayimbi ab'enjawulo yabwekityo n'olwaleero tulina ensonga ey'okugonjoola era ng'eri wakati w'omuyimbi amanyiddwa nga Mirembe Recho abangi gwemanyi nga Recho lwe sako n'abadde omu ku manager we amanyiddwa nga Anodi Sempijja abangi gwemanyi nga Apple. Oba wano okugambe ani yagobyani kyetaaga kwewulirirako munywanyi nze manyini nakitadde nga kintuuse nga mpulira maana kintuuse kinokoma ng'omimbi sikyamutegeera kyamaana naye ng'ebyo bibaawo eva abayimbi nga tokyamutegeera mu ngeri ki tokyategeera omuntu bulijjo gw'okolanga naye ogendera biramu omuntu akyuse tokyamutegeera anti tuli mu lockdown ebivulu tebiriiyo kati abantu beebuuza mu kaseera kano nga sho teziriiwo abasajja kiki ekiba kyankalanya kintu kivudde wala kizekiri omuntu watuukira giving africa ezo kintu kibadde kinene nga kijja kiripiti nga kyeyongerako okusinziira ku muyimbi Recho agamba nti ekituufu kyekiri nti bayawukanye wabula yagamba okusinziira ku njawukana yabwe bano eyabano eno bombiriri agamba nti eva ku nkola eva ku mpuliziganya eyakutuseewo wakati waabwe era mu kaseera kano aka lockdown nga woowulira wano. Okay, so main issue about the communication, because to get for misunderstandings amongst the team, then to schedule a meeting to be available. So with time of the lockdown, we had lost communication between me and him. So I kept on trying to reach him. Yeah, sometimes we don't call Matapuata. Before he quit, he had Alaganti, Yari Chitada, Naingalinda di Agala Musala official at Chinambe. Yeah. So 2 days back, in fact, he sent me some messages. Nazirabare the day after. Then before I know it, there's a screenshot posting in the sharing manager Recho. So when I was number why, but was a zero, seen to call us so now getting a document. It is simple, then you postinga nsobola okulaga nti tekyakola fendi. Yeah, so basically kyabadde ku communication.
okusinziira ku manager ono Apple agamba nti ekituufu tekiri nti abadde n'omwana ono okuva nga akyali mwana muto. Kale okugamba nti abadde manager we atuuse ekiseera n'awuliranga mu butuufu ekintu nakyo kimutuuse. Working like in March nga ndaba mwana bintamye. Omwana oyo amufuna yakamala okusoma. Nga akamala atali muto nnyo. Gwe yamutandika kuva ku zero n'oluyimba kyolwasooka lwe nabaleetera kuyishine lumugjayo lwennyini. Who's she? Ne tuwangula za awaadi buli kimu twakikola naye nga kuva ku zero. Kati omuntu watukira okuta ekintu kyatandisa okuva ku zero ndowooza otegeera. Okusinziira ku Recho agamba nti omwana ono akoze bubi nnyo okusalawo mu mbeera bw'eti kubanga akkiriza nti nno ensonga mwamulesera n'embeera mwamuleseemu si nnungi n'akamu n'akatono. Yagikozeyo ng'omuntu maybe yagadde okubaako ebirala byagezaako wikizoke nati kati foyimu agamba asa emyaka mingi talina kyafunyeemu bw'abadde alina kuteekamu ssente alabe oba musobola okukera ku mata ne mukuba freedom city oba lugogo wakiri naye azeewoko obusente bwe bw'ataddemu naye akimaliriza nga yadde essaati talina kyakozeemu. Nze kyenyiza okugamba nti okugumiikiriza kintu kirungi nnyo nkitegeera kuba nze saagala nkulimbe ntubadde tukola zi shows in fact oba oli keen maze emyezi ena nga sitaluyimba n'okukola nga sikola so akimanyi bulungi nnyo nti n'embeera gyandiseemu si nnungi nkitegeera simanyi oba yatidde embeera n'asalawo andekewo kubanga amazima amatuufu embeera yo gyandiseemu si nnungi. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Yongera okubuuzaako yena gy'asobola okukwata ng'otumbudde empologoma ennungi ey'eddembe. Ne nkubuuzaako nnyo ku Kaliba Paulo Eruwero ne mbuuzaako nnyo ku Sebayiga Vincent LC5 to B Eruwero ne Enoka Management e Kawempe Jime Lukwago gwomanyi nga Kirayanga. Yes, nkubuuzizaako nnyo MP2B Kira Municipality ne mbuuzaako ne ku Sonko Good Talent naawe we Kira Municipality mbale kukwata mutumbudde empologoma ennungi ey'eddembe. Kale ono ye Wolokoso mu weekend taxi.